Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale gwali ku mukuto gwa There is Still Hope twagala nnyo, gwali mu ggwanga Uganda ate nawali Mutara Mayanja webali kubanga ate otugobera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, kibatwaniriza omwoyo omutukuvu ajja atukulembere mu byonna bye tugenda okuba nga ate twogerako okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Mwetusabidde amiina era amiina ddala. Kaakati nina akatambi ke njagala owuliriza, si kawanvu by the way, kaddakiika ng'emu. Ono bamuyita Pastor Mulinza owa Fresh Fire Deliverance Ministries International. Abadde alina ekibuuzo ky'abuuza abakyala. Mwabateekako enjala ne zikoma eno ne ziba ng'ez'embaata, simanyi za muwabutwa. Bane munaaba mutya Makerere, munaaba mutya bypass n'etukula. Kongo olwala luwanvu lulinga what? Lulinga fuuti 3. Zibeerako misana, zibeerako kiro. Banaye munaabako ddi ne mutukula. Mwabaziina mutubuulire mukikola mutya, tezibakalakata? Omanyi oŋŋamba okuba kwagula. Simanyi. But that's a concern. Banaye waliwo ebintu bye tukoppye naye ng'ate tetumanyi disadvantage yaabyo. Tetumanyi bubi bugenda kuba nga buva mu ekyo kye tukoppye. Naye ffe lwakuba nti twagala tufaanagane ng'omule nga tubikoze. Sooka owulirize Pastor Mulinza. Omala okuwuliza Pastor si Mulinza, Pastor Muzira. Muzira. Tukomewo ate tusooke tulabe biki bye tuyinza okuba nga ate tumenyaamenyamu. Mukama yeebazibwe. Engalo zo zino enjala ze mukola empanvu ezo, These long nails you do, ng'ezakamunye. like for a falcon. Munaaba mutya ebitundu ebyekyama? How do you clean your genitals? Amunziremu. Answer me, please. Enjala zonna mpanvu bwe zityo onaaba otya Very long n'otukula? nails. How do you clean yourself? Wafunayo ekiti? Did you get a stick? Munziremu. Enjala bwe zityo empanvu munaaba mutya ne mutukula? How do you bathe and get clean? Munaaba mutya e Kampala? How do you clean Kampala your mu genitals? munaaza mutya? How do you? Ndowooza Pastor Muzira omuwulidde. Ekibuuzo ky'abuuzizza kiri open ate kiri clear. Nsuubire basisita ne bamaama mwenna mugenda kuba nga ate mukola ki? Muddamu ekibuuzo ekyo. Awo n'aba otya nno mutukula. Kuba agalwadde gangi. Infections zifuuse infections. Why? Ebyo bye bimu ku bireesa infections. Ebyo bye bimu ku bimezeza abantu amalala. Ebyo bimu ku bikereesa abantu okutuuka mu kkanisa. N'atuuka leeti naye ng'olowooza abadde ku ki? Adde akyapanga njala ze. Wazipanga, wazipangulula. Wasanyirira kano ka sitayiro n'agamba ko tekanyumiddeeko. Wakyusa n'ateekako akalala. So okomekereza ng'atuuse ki? Atuuse leeti. Kankubulire omulembe guno, banjogera empola baleme kumpulira. Omulembe guno abantu balina ebisuusuusu ebiwunya bitesobola na ku explaininga ne gye biva. Naye nga lwaki? Abantu bakoppye ebintu ebikaddekadde, ebintu bitamanyikiddwa. Abantu bagenze n'omulembe. Katusobola okuteekako njala zikoma ggulu. Nolowooza nti ogenda kunaaba otukule. Tekisoboka, naawe okiraba bulabi. Ate biri expensive muganda wange. Very, very expensive. Kati gw'olowooza you are looking smart outside. Naye ng'ate olina ekirala ky'ogenda okuba ng'ofuna. Zinalako omu yateekako ebyalo ebyo agenda okubiggyako nga zino eziri natural nti batuuza kuno nga zitandise okuva nga ziringa ezaagala okuvunda, zikyusizza kkala nga zirwadde, nga biri bye bateekako birwazizza bino.
mujja kufuna zisikini kansa n'ebintu ebimu ebyenjawulo naye otomanyi gye bivudde. So ekyo kibuuzo kibadde kikulu nnyo. Brief but on point. Munaaba mutya ne mutukula? Odi Kampala muginaaba mutya ne mutukula? Bypass etukula etya? Kaakubira omukyala ataddeko agaagaala tafumba, tasobola waata, tasobola kwala buliri, tasobola kusiimuula, era manya nti n'ekisenge omukozi yali okisiimuula. Tasobola kisiimuula. Ebyo ebyala tebikwata bibambala ebyo. Tolina kwatakwata mu mazzi, tolina kwatakwata mu binyogoga, tolina kwatakwata mu bicaafu. Okitegedde? Kati tasobola, waliwo ebimu by'atagenda kukola ng'omukyala mu maka ate ng'ateekeddwa okuba ng'abikola. Kati obuvunaanyizibwa ntoola zitaano engeri gyakubamu amaka. Ng'olowooza ogenda kwesimaatinga onyirire omusajja akwagala ennyo naye ate waliwo by'obuusizza amaaso ebikulu ennyo n'okusinga okwetimba enjala ezo. Okitegedde? Kibanza omuntu eyeetimba amaala. Brother oba omulina sister nga ye ali mu mmodo eyo, muganda wange weesibe 8, ebbiri ziyinza obutamala. Oyinza okuba nga otandise okuba nga weetyabira akalimu obuwuka. Bintu biyinza obutatambula bulungi at the end. Bintu biyinza okuba nga tebikola ki? Bikyukamu. Naye nzikiriza nti basisita bawulidde ekibuuzo ekyo. Ate omanyi okwambala ye topic etawanyiza nnyo ekkanisa. Modesty etawanyiza, buli omu aginterpretinga bubwe. Bagamba muleke omuntu ayambale nga wayagala, guno mubiri biki. Okitegedde? Kale amakanisa gajjuddemu abantu abaakona, abantu abasikiriza abalala okwaka. Tosobola kwambala omuntu ayambala ebyo ebyala weebito, tomusuubira kwambala decently. Agenda kwambala ennyambala ng'eyolesa obukaba, agenda kwambala ennyambala esikiriza abamu. Waliwo paati z'omubiri z'agenda oleka ebweru. Tosobola teekako ebyo byala n'oyambala biwanvu kubanga ekyo kyamu. So simanyi naye buli omu ndowooza yamanyi engeri gy'akwasaganyamu amaka ge. Ate oba ofuga omukyalo omulagirawo from day one, kino sikyagala. Najja ng'ategedde. Okitegedde? Ne bannaye waliwo bw'osisinkana. Edda yali 2023. Nalina mukwano gwange ngamba Jamiru awaayo biki nga mutunyumya nnyo nga Jamiru leero ndikuyitirako eyo sayidi z'ewammwe eyo. Oba obeera wa nje nkulabeko? Mugamba mbeera wano weewati. Nagamba kale nina gye nva, nina mikwano gyange, tuyinza oyitirako awo. Koze tewali buzibu. Muganda wange nga bankubiira abanga tuli wano nti kale kanzije. Nabalengerera eri naweta kikuubo. Nga sisobola nayitambula nabo. Ennyambala yali mbi nnyo. Ngira n'ebyala kwebiri. Nengamba no, nedda. Yawe naweta ekikuubo n'addamu n'akuba ne mbagamba mbalabye naye ennyambala yammwe munnaye tenzikiriza akubanga ate mbasemberera oba nga tutuula tunyumye. Si nti nabadduka nalina okutula mbabuulire, nedda, naye nalabirawo ekiyinza okuddirira n'empeta. Nengamba omutuukirivu alaba akabi. Giba miki? Giba misinde. So ennyambala mbi mu kkanisa. Ennyambala mbi mu kkanisa nga w'okiwulira. Mbi nnyo. Simanyi gwe gy'osabira oba kiri kitya. Nja kulekera ekyandiikibwa ekya Timotheo ekisooka 2:9 paka ku 10. Gy'osabira simanyi kiri kitya, naye nze gye ntera okuyitira muganda wange otuuka mu kkanisa ng'ekiyinza okuleeta feeling nti oba oli mu kkanisa, zinnyimba ze baali kuyimba, bayibuli ze bakutte, naye nga webibanga ebiba biggyeewo oyinza olowooza oli mu sirike, oli mu kiraabu. Ate olituuka mu kkanisa nga n'entimba gye batimbye
ono ataddeko enjala eba egenderako mataala gonna biringa bidisco hall. So ne tuba nga ekifaananyi ky'ennyumba ya Katonda tekivuddeyo bulungi muffe ng'abantu ate ne bwe tukuŋŋaanira ffenna ng'ekkanisa. So simanyi gwe maama gwali eyo don't feel offended. Togamba abantu beefula nnyo basserwoyo ne bannalwoyo, nedda. Naye nga omubiri gwe yeekalo ya Katonda. Ennyambala ennungi kuweesa gwe omuntu nga gwe ekitiibwa ate ne Mukama Katonda ne muweesa ekitiibwa. Waliwo ennyambala aba styles ezimu oba ebintu ebimu bye baleese nga obyambala oyinza olabika obulungi kungulu, abantu bajja kukusiima, bajja kukuwaana, naye nga birina spiritual side effects. Omanyi abamu otogera ku spiritual side effects baagala bazirabirewo awo, nedda. Ezimu zitwala ebbanga. Effect emu eyinza otwala emyaka 2 okureflectinga physically ogirabako, naye nga weeri ekola mpola. Ebyo ebintu bye tubagamba ebimu ebyokwewunda, ebyokwambala ebyo biriko amaanyi. Byotuuka ekisaka omuntu alina enjala ezikoma eno tasobola kusaba nga we yali asaba nga tazirina. Kati amaanyi gamunywa ne gamuleetera okuba nga wabbeeyi. Abakyala b'Abasumba batono nnyo. Olaba mukyala Omusumba nga obudde obusinga abumalira mu kwebyula. Oyo ensaba eba yegeyege nzaakubuulira. Nga wakwebyula wanjala zikoma eri, tula wali katuuti n'azikola ati namulabe. Oyo ensaba ye ebeera teri ku standard eya mukyala Musumba, kubanga ye mwegayiriza asooka ow'Omusumba, ye mwegayiriza asooka ow'obuweereza. Nga balala bonna tebannabakola ki? Tebannabakuba nga ate bajja. Kale ndowooza alina kwetoolamuko katono ekibuuzo kye bakikulekedde, ebyo ebyala bye mwambala bw'okunaaba Old Kampala, emyala bagijjamu kasasiro yenna oba mwe mwasalawo kubanga ebisu ebibawunyako ebimu biva mu kuba nga totukudde ng'onaaba. Kanetoolemu katono nkomewo gamba Yesu otusaasire byonna bye tubadde tukola. Wa obulamu bwange olwaleero obeera omulokozi era Mukama waabo. Saasira obutali butuukirivu bwange, naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kanetoolemu ku katono wenkomawo. Nkyalina bingi bye tugenda okuba nga ate atugaayagaayamu olunaku olwaleero. Kankugamba olunaku olulungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.